Yes, mwasuze mutya bannaffe abatulaba ku TikTok Nnaalongo Anita Among Kakembo ate n'omulangira Judy Moses #motion media genda yo tunoonyeko obeere ng'ensonga zonna oziraba. Ensonga nazirabye mwatandise ozigoberera nnyo nnyini ddala ndalaba TikTok. Nnaalongo ono namulabye nga ali eyo nenga ne TikTok yatabuze. Kale bingi nnyo ebibaddewo olunaku ziri wiiki yonna ewedde. Twabagamba olwokubiri mbeera n'omubaka Mbwatekamwa nga tunywamu wano kacaayi ogeramu ensonga ezibadde mu ggwanga. Kacaayi kaji omwana ali mbeera yangu ya caayi naawe kacaayi bakaleeta tugera kaya wano nga wetunyumya kakati egisooka batuwuliriza mbu wapadde kacaayi soko yozeyoze mukama wese bane tuyezayoze ensi yonna eggwanga lyonna bafunye Nnaalongo ng'ate sipiika tufuna Ssaalongo ng'ate ye mukulembeze w'ekibiina ekitwala omupiira wano mu Uganda ye inginiya b'omupiira aguzanya bulungi yateebya amagoolo manyi buzaala abalongo okkirizibwa okuyimba n'obuyimba era naddeyo n'obuyimba bumutegekkedde njaba mwembera mu biseera yedde kubanga ajoyininze ffe Ssaalongo abasooka bira tubirabye ayingire mu association twagala kumuyozaayoza kuyingira mu famire y'Abasaalongo Nnaalongo binyuma ng'otambula bakuwadde title nti gwe Ssaalongo ogamba yani Ssaalongo nawulira akubuuza atabitegera Ssaalongo nga Ssaalongo is not a name, it's a title. Yewereddwa basaabalwanyi amanengalo so kati faba mtu abeerayo dda Ssaalongo more than one time so kakati bwana obusula ewange kyenjagala okwebaza Katonda nti abakwano bange bonna bazadde abalongo kitegeeza omukisa ngugabye bulungi nange kekusemberera era ogenda kuzaala abalongo nkulaba kubanga nali mu paalamenti ne mukwano gwange ennyo Charles Tebandeki ne mugamba gwe ngenda kukutegako abalongo oyo kati ye namujja notisi nazimuwa yasoma bulungi yayise kakati Anita Among Sipiika wange ne yanninaana olwo omusajja akola ku CBS ayagala nnyo abalongo tajja bafuna tannanninaana mugambe bw'ananninaana ne tunyumya bulungi ajja kubazaala kati naye abazadde waliyo omulala MP wange omukyalo wa Soroti naye mmuleeta naye ndimanda ayinza ozaala naye abalongo bayinza abalina ati ensonga abalongo mu paalamenti mukyala ninayo neopupulaniya naye weyo mubende makulele musumba Alfred naye muleete muyambeko nze ntebaza mukama mbadde mu paalamenti nga Ssaalongo Ssaabalongo kubanga erinnya lya Ssaalongo niwasaabasekabaka naye mu paalamenti bw'oyogera nga toli Muganda nze Ssaabalongo oba Muganda erinnya naligaba mukama wange nemunyumiza natabaala entabaalo nemusakira erinnya erya Ssaabalongo nembi wa baffe mukama wange erinnya nalikuwa Ssaalongo Kakembo Mikairiri eryange erya Ssaabalongo naliwa Ssaabasajja Kabaka. Kakati nabadde ndi awo ku Sande nga mukwano gwo minisita w'ensonga za ssemateeka n'enfuga y'amateeka yali mukama wawo Nobert Mao yabadde mu kusaba entebe eriwo gimuweeyo wawa muyise wayagambeko nti mwali simana ati yabadde mu Busiro South namuwulidde wabirabye n'agamba nti bannayuganda essala gye baasaba ogedda nti Katonda agenza atambula amawanga gano n'ageetoolola n'agenda e Misiri n'agenda e Burkina Faso n'agenda e Zimbabwe n'ajjayo abakulembeze babadde mu buyinza ebbanga eddene n'abagaane wanno bekataligirya ajja ekyasembeyo n'agamba ekyo ngenda kukikola nga nkozesa ekibiina kyange ekya DP n'okuba nga ndi munnayuganda ate minisita era mbalayirira kunze n'omulimu gwe bampa wajja kubaawo omwalekulira munne awo tuba tutandikira ssebo waliwo namwandu we bamwanjulira omusika otyo namutema akakule abaganda ne bagamba nti namwandu yatemye omukulu akasika kitegeeza ki nti oba oli awo omusika gwe mwanjulidde namwandu tamulabamu bwako akati context mwe yakyogeredde tulina gitunuulira ng'ekifo mwe yabadde nakyo tulina okitunuulira kubanga bannabyabufuzi eyo Busiro South byolaba ffe ye tutendese ebyobufuzi eyo stronghold ya Democratic Party opposition eyo tegyemolerako mu Busiro South
bali opposition gye basula era okwewala amayinja ng'ositusa okwogera okwewala amayinja olina kwogera kye baagala abo otherwise bweyogerayo ebyekigwagwa bayinza okukuba ati naye oyinza okuba context nga temwamutegedde bulungi abantu yadde ayogereramu abankumba Busiro South badipi semwogerera awo waasula waavaawo yabadde mu nkumba eyo stronghold ye taata kyekinyusi wava Patrick Musisi Paulo Kanga semwogerere ne Archbishop wa Uganda by the way naye awo ndoza olaba akabondo k'abasajja abaliwo bonna basajja njasabiko so abadde n'okwegendeza byayogera ayinza okuba nga akyogeredde bwati era bwanadde bamukama wange ali kati bwogera kati ng'ali mu kwetonda njaga kamange ensonyiwa yabyogedde okusesa bali ne Museveni abikola nnyo mu byobufuzi bamubikkirizibwa ne Museveni abyogera nnyo kati Museveni agenda akyoli n'agamba abakyoli mwabalaalo muve ku ttaka ly'abakyoli muddeyo ewammwe naye n'atuma muganda we sali musale nagamba sulira ddala ennooya tekayo n'ennyumba kwata ssente bulayibi nga bonna abakyoli mukuba ebyapa ku ttaka lyaye muntu yazannya gyonna emizannyo era badde bali nga bagamba nsembuleke nadde enjigala byabufuzi nga nnoonya ngalo z'abakyoli era banzinkubidde muddeyo ku byammwe mumufune ebyapa abafuna akitegeera mu byobufuzi kikkirizibwa ne mmawe ayinza okukikola bw'atyo nagenda naye wadde mukama namugamba munnange ensonyiwa nagyogedde kuyisaawo kange nabadde nkumba mu Busiro stronghold ya DP saagadde kukuba mayinja nenjogera ebinaabasanyusa nakyo kikkirizibwa naye okusinziira mmawo ye yawanika dda yakita obudde kasabungeera anti nedda obudde kasabungeera mmawo bw'omulanga mmawo yali wa University Makerere yali akyali very ambitious era biri byakyasuubira akyali kumulamwa yes ng'ali kumulamwa kubanga politics is interest ng'alinde essuubi ye nga ye kyagenda okulaba obudde butandise okuwungeera natanka okugenda ng'asala ebiro owagenda okuziba yabadde akedde ku makya ng'agamba ngenda ku mulimu guno mukama senga nyamba n'enkola y'emitalo gyange 10 gigenda okutuuka ku saa 7 ng'agisaze taasa nga Katonda nyamba ne bwefunayo 5 mba nkola bwe ziwera 11 nga tannafuna 5 ng'asala ng'ampa 2 njagenda naki zigenda okukola ssaawa emu gaganzire ne kubala 12 mukama tezifudda ddala ati emmawo ebirooto byalina ng'ayagala obwa pulezidenti byagenda bikola ki olwagenda akaddiwa ng'abisala yamaliza agambe nti kakati tebampa wa minisita zenyinyuke n'okubanga ngenda akaddiwa n'omunaanyi ganzigwa Museveni atulidde Museveni generation y'aba kitaffe yagiridde neyaffe agiridde Tonga byobufuzi kasongera emyaka 5 nga tonna bakola badrimu yo Museveni ajja mbukulembeze ngali myaka 3 kakati bwobo oyingidde 5 mu 5 obo kyalina ekiro tegeza ne generation yaffe naye akoze eki kati generation eriwo yabakyagulanye ndozo ogiraba myaka 3 mu 8 kati obakoze batyo obutajja kati erwanako balina kwerwanako kubanga nange njogera wano nange yange yagira ate wendi so naffe naatulidde kati generation zonna nga bazaza neyammawo yagiriya kati mawe ebirooto byalina ebyokuba pulezidenti w'eggwanga agenda okulaba abavubuka abazze nga bookya Kyagulanyi Ssentamu baana bato myaka 3 mu 8 nga yo wenkagajja n'amanya kakati yasala abo y'obufuzi olwo yasala yagedde ku makya ng'ayagala mitwalo 10 otwogera atuuse mu 10 ngendedde 5 nga nyinyuka kati bamugambye bamwaddu wa minisita bw'oba ggwe tezifuda danaki ngende na zino kati mbawo takyana byakuwa ssuli ng'ayenda kujjako musibanga kakati n'omwana gwe baguluminga okuleeta amusinga obuto kakati awo nga tuvuddeopposition abaana baliyo nabo bato kati oddamu ki lutalo olunaakomawa wakati wa Masias Mpuuga Nsamba lo ne omukyala Nabalabye ku palamenti ensonga za Kibalama yabuzibwawo olutalo lugenda kukoma kwegamba Masias Mpuuga tali mu palamenti apana olwo si lutalo naye Masias Mpuuga lwanaafuna amazima okuva eri omukyala gwe bayita Nabbanja olulujja okukoma kitegeeza nga amazima ne bannayuganda ge baagala kubanga Masias Mpuuga si yagamba Nabbanja tituuza press conference obakakase Kibalama wamukutte abali mu press conference yabayaba nnyo n'abasomera ne charge sheet yani ya Kibalama emisango egimuvunaanyibwa nagyo n'akola ki Mpuuga n'amugamba kitono nnyo fera bibakulembeze gwokulira bizinesi y'oludda gavumenti nze nkola bizinesi y'opposition tukwatagane ne sipiika tugende tulingize bulingiza ku Kibalama omutulage ne banne kati kimulemerawo Nabbanja bigambo ali najja ku palamenti n'akola ebyekigega ne yeeswaza ne yeegaana
nze kati ombuuza kibalama nze ndi arresting officer kuganolaba omukazi atamalina mulimu omulimu gwagumanyi bulungi ye prime minister ye ssaaba minisita era ye leader wa government business government agencies zino zonna kabaminisa ba internal affairs ba security aba defense balipotinga uwe ezaako kugasiba kuba mutoki balipotinga uwe era information yonna gy'omubuuza ku floor of parliament agabugambe minister pako information hiyo kitegezaako omulimu gwatamanyi bwasobola okujja nakyankalanya parliament order ngalagira ddala yenna giavanti bambi maalo mangi mago maalo era swazza nnyo ekifo ekyo ekifo kikulembera basajja abakugu prime minister saba minister oteeka okuba nga olina prime minister nga ne minister yenna akakkala kyobalaba bakusindikira prime minister saba minister minister of education namutuma nawe nga agenda onkiikire siriiwo bino byokunabba minister of education natuma saba minister amukiikire ku muko tasobola kubaawo era ninajja netwere n'akakasa eggwanga nze nkiikiridde minister of education tasobodde kujja atumyeze nga kusaba minister kiri Uganda wano bakiragedde kati gwe nani alina otuma munne saba minister yalina otuma oba minister kati eyo minister gwe mulina mu ggwanga lino yoyo ajja ku floor of parliament nagamba order nempuliriza naye ekigambo ebyo order bireka wa speaker neda si speaker wa parliament kubanga yabaddewo ng'atunula bwati neŋŋamba anti kumuyisaamu amaaso ne speaker afe omukazi yamujozi kumuyisaamu amaaso kumulaga n'amulengezza yayingidde mu parliament tamaze nakugana na kibateesa speaker order kugamba akulaga nti ne China decorum parliament yetaaga decorum wamukimanyi abategera decorum tyagireze agisiza mu lugaayo ne speaker byamusobedde n'abuuza ono omukazi asatuuka avaawo alinga z'okulinnya mu balongo omanyi bano abakeeza bakeeramu ne balinnya mu mmere emmere neyeminwe obukeeza nayinja nalinnya muki yazza asatuuka ngaaza okulinnya mu mmere yolonde ku makya y'omukeeze kakati nayingira mu palamenti netubuuliza oda ye ekyaziza okubuuza mpulira oda ye ng'abuuza mukati ombuuza mbwombuuza kibalama ngokimanyi bulungi nze sirina arresting officer izini oda neyewaana nembuuza kati kikyabuuzizza n'atambulamu awo tamanyi yerabidde amangu ago nti yesaba minisita era yerabidde nti baminisita bali bonna bonna ne government agency ziripootinga wuwe era yerabidde nti alina okuba kalimagezi the custodian of all the wisdom the custodian of all information alina okuba mulengera alina okuba shakanyolya alaba byonna naye yabyeganye nagamba is it in order nze sinza arresting officer ati yalagezebwa supreme awo kati sigwa arresting officer nebwe saba minisita era gogo balipoting ewuwo ekyo kibuzo kyobuuza ndibadde obuuzabuuza minisita wetwamala paku information ezigenda enjogerebwa alaba omuntu yekubajje tuvaawo tutyawo awo tuvaawo kati yekugambe kati Museveni kafirimu kanyuma wangi Museveni kamunyumira tuli mu kitundu ye Museveni tuli mu paati tukati yatuleetera abavubi ye yennyini nakkiriza nti bavubi kubanga yatuwaayiriza mbufe tubanyooma ffe twanyooma kuba minisita be ye yennyini yabanyooma kibala akola disclaimer ng'abatuwa nagamba mugamba ndeese batya banafu nnyo ne Yesu Kristo yalonda bano abavubi kumba nedda totuwaayiriza ffe tetunaba kuba minisita bo kiri mu mutima gwo gw'obanyomye nti otuwadde bakibogwe kati ababe ekibogwe ye firimu munyumira kubanga ekyo kiyagenderera yalina first 11 ya tiimu n'atagituleetera n'atuleetera second 11 kati agenda abagamba nti esambye bulungi ddala bwobanga oli manager ow'omupiira nomanya nti the big four zigenda kusisinkana Man U, Arsenal, Liverpool, Chelsea zemanyiike kati ezenyaze ng'ogamba nti ngenda kuzannya ne Chelsea enkya naye njagiwa second 11 ngaitero bali abaana bakadde bo baleese first 11 bo abase nete abaana bakadde bajja bakuba kakati bye tulina kati golesa second 11 first 11 ogireseeyo tulina abakyala abamaanyi ku parliament bobamanyi nabo balaba sagala bamensoninga manyi ajagaba bakubira kakuli naye abakazi n'abasajja abamanyi abasituka ne boogera nogamba yes enalemu era abasajja abayivu nogamba nti zendeese bakulu kati onenya manager onenya tiimu esambye ne bagikuba onenya manager yasereketinze second 11 ogenda okulumba okuzannya tiimu eri mu big 4 esambe mani ngo big ngoli mu second 11 okisegere so eye film twagala basabira busabira nenga kyekyo temusubira kinene kusinga
twagala okusinza tubasiibule nti twabagaliza sabbiiti ennungi mba mukola byonna tutunuulire ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga tugenda wiiki ejja okujja okwogera ku nsonga za banka aye n'okwogera ku muwendo gw'ababaka ba paalamenti ogenda osalibwako era mutusuubire mbaka agenze kuweja tumirako mukama wange Matias mukama waffe w'ekitiibwa Matias Mpuuga Nsamba tutumidde nnyo kulikayo nnyo mu Gweta Masaka kulikayo nnyo mu Bendo eryo era tuli proud of you sebo mulimu gw'okoze mutuufu bw'oyita rope n'ogamba nti rope azze ku mukolo tebalina bbanja amutya nedda tuze wali bayise tuyina omukulu mugenyi omukulu atuuse ku mukolo guno era twagala okutwala akaseera kano okumwaniriza ye omukulu Matias Nsamba kwegamba olabanga atambula bwati kaga Ssaabasajja Kabaka wange